Omusumba Aloysius Bujjingo w'ekkanisa eya House of Prayer Ministries International asaasidde ab'ekika ky'endiga jjajjaabwe Lwomwa Daniel Bossa okuttibwa mu bukambwe nga yakubiddwa amasasi eggulo. Sunday service nga tugimaliriza amawulire gatutomedde agatabadde malungi n'akamu ng'omukulu w'ekika ky'endiga bamukubye amasasi misana tuku. Kyenva mbagamba twebazenga Mukama bw'ofuluma mu nnyumba ate n'okumawo n'oyingira mu nnyumba bamukubidde ku kinnyana mpindi okuyingira ewuwe. Munnabuddu Bujjingo asinzidde mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani ng'ekisiibo eky'ennaku 14 kitandise leero era abawadde ensonga lwaki olina okwebaza Katonda ku lw'obulamu. Abantu abamu bajja kutegeera nti nayitibwa Katonda nga bakitegeredde ku message gyembawa. Abantu baali bambita pastor mwebaze oyo naye mwebaze ne bababeera ku mikolo ku mbaga obawa bakitwalanga kyakusaaga naye okufuluma n'okuyingira byetaagisa kwebaza. Asaasidde Obuganda olw'ekikangabwa kino okuviibwako omusuubuzi omututumufu owa Trans and Bossa. Ntuusa okusaasira kwange eri Obuganda bonna ne Uganda yonna. Ntuusa okusaasira kwange eri Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi n'abalangira bonna n'abambejja n'abakulu b'ebika abalala bonna. Ntuusa okusaasira kwange eri omukulembeze w'eggwanga kubanga yakulembera eggwanga ly'oli ekigwamu nga kibi kimunyiga kubanga avuganya abajja kikozesa olaba ebintu ntubwe bityo. Asabye gavumenti okuggusa ensonga y'abatemula abantu okukakkanya emitima gy'Abannayuganda. Naye twebaza Katonda nti ku mulundi guno ekibi kyatuguddeko Oluganda n'agenda naye abaakikoze tebaagenze wala. Okusinziira ku mawulire agaavuddeyo kigambibwa nti omu ku bo awo naye obulamu bwe bwakomye. Bapulaningira okutta bannaabwe nga tebamanyi obwabwe bwo bukyaliwo bbanga ki. Ne waliwo eyawonye okubulako akatono okufa oyo gwe balina okujjanjaba ennyo ate bamuteekeko obukuumi bungi. Gavumenti ekyokukola ekimanyi ku nsonga eyo tugyesiga awone ayogere. Abantu abakuba abantu amasasi be baani kabondo ki kasinziira wa. Omusumba Bujjingo agambye nti Uganda nsi ya ddembe naggumiza ekyokwagala ensi yattu. Byenkugamba osobola obbikebera kati ku ssimu yo lipooti eyakafuluma. Uganda eri more peaceful than the United States of America. Ndeese kyaki nkireese kuzzaamu maanyi nkireese kukugumya nkireese kukugamba yagala ensi yo kireese kukugamba tewaba muntu akuliima nti Uganda tekyasoboka. Uganda kati owulira gundi bamukuba amasasi gundi bamukubye gundi bamutta gundi bakoze be bati bona ogenda n'okebera ojja kukizuula nti mu Amerika bakuba abantu amasasi kumpi buli lunaku. Ebula ennaku 5 okutuuka ku Sunday nga 3 March ku kusaba okw'okwebaza Katonda okutaasa omusumba Bujjingo amasasi. So Sunday gyetegekere naye nga toze kwebaza ku lwabulamu bwa Bujjingo bwokka. Katonda tumukolereyo ekintu tumwebaze nekubye yali alowooza nti kirabika twabitwala for granted. Va gy'ova mu kyalo va mu nsonda gwanga lino yonna gy'ova. Prepare yourself to thank God for my life, for your life too. Mu kisiibo kino omusumba Bujjingo agambye wakulangirira ekyamagero mu kusabira emirimu gy'abantu gyonna era abasiza amafuta abeetabye mu kwamalya g'ekyemisana ku Kanani. Olw'ekisa kya Katonda mwenna njagala mbatuukeko for the first time kasookedde nfuna ebizibu. Byatumwebaze Godfrey, Soroti TV, Omunyo.